Glory be to God. And hallelujah. Kankusabe mukwano wetulireko wansi. Baramusaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Anaasomera Bayibuli obikkule Matayo essula ya 21. Tuli mu week ey'amafa n'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Amafa n'amazuukira. Omwezi oba gwe gwo oba si gwe gwo, eyo si ye issue. Naye ekikulu nti Yesu yakola atya? Yafa ku lwange ate n'azuukira. Okufa kwe kutegeeza kinene nnyo gye ndi, n'okuzuukira kwe ate nako kutegeeza kinene nnyo gye ndi nze ng'Omukristaayo. Come on, favors me. Weewaawo ensi yonna yeetegese era eri mu keetereekerero ak'okucelebratinga amafa n'amazuukira ga Yesu Kristo. Naye ate gwe ayalokoka olina mukisa nnyo, kubanga ocelebratinga ku kintu already ekyamalidde okukugasa, ekyakugasa. Come on, favors. Abaganda baga nti bw'olaba kaabirako naawe okola otya? Kaabira ddala, kubanga ofunye abakaabira ku nnyoko. Naawe okaabugenda abantu bano bakuŋŋaanye kaabira ku maama wange, nange kambawe support. Kama kuba nabo bampadde support. Yesu asinga gasa nnyo abo abaamukkiriza. Naye obanga n'abatamukkiriza bamwetegekera bacelebratinga amafa ge n'amazuukira ge, nga n'abamu tegabakoleranga makulu, n'abamu tebategeera kye bitegeeza, n'abamu n'okutuuka olwaliro omugaso gwabyo tebagumanyi. Abamu balowooza Yesu okufa kwe yafa tulye ennyama ku Easter, twambale engoye empya ku Easter, tugendeko mu church ku Easter, n'akawungezi tugende mu bbaala ku Easter, oba mu kubuludika ku biiki, kwambala enkunamyo n'ebirala. Bwe bati bategeera kirabika nga kye kyaleeta Yesu. And that is total confusion. People are still confused about the reason why Jesus came. Naye ate gwe ayalokoka amanyidde ddala wa Yesu gye yakujja, amanyidde ddala ki ekyali kubaddeko singa teyajja. Come on, favors. Omanyidde ddala ki ekyali baddewo singa Yesu teyajja. Edda twabeeranga mu Katoliki ngaliwo akayimba ke tuyimba, twandibadde tutya singa Kristo teyajja, twandibadde waffe Kristo yeebazibwe. Twandibadde tutya singa Kristo teyajja, twandibadde waffe Kristo yeebazibwe. Okawulira akayimba bwe kali akalungi ennyo, okale bwe kali akaseeneekerevu. Bannanga bali Abangirikani timbigattamu nnugu, timbigattamu fitina. Mukama yeebazibwe. Nammwe tulina obuyimba bwammwe bwe tuyimba bungi nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Kayimba kalungi nnyo. Ekyenjawulo kyokka ndi abakayimba tekabafaanana, tebalina idea nekibayimba tebakitegeera nga kyekitegeeza, kubanga osiŋŋana n'omuntu atamidde nga n'amatama gazimbye bwe gati, emimwa gyagala kugwa wansi, yonna gyerebera bwe giti, nga naye akakola akayiyeemu. Bangi bajje tusyasinga Kristo teyajja, twandibadde n'omugandi kati mwaligudde mu ttooyi, oledde oli bubi. Alinga gandi ate singa teyajja, singa ate teyajja n'alisinzeeko wanonzi. Kubeera Yesu engalo gwayo bitegeera. Mukama yeebazibwe. Kubanga gwe bwe yajja yakugasa. Omanyiwa gye wandibadde, either walibadde mmandwa,
musamize ku ssaawa ng'olina mu ssabo olya muliro ozinira mu muliro wesibye embugo bakusalasaladde emisale wenna ofuwa mmindi totegerekeka kati buli lw'obijjukira ebyo naddala mu abaali baatandikako n'okubira Yesu nga mugamba nti weebala okunzigyayo ssebo weebala okuba nti wajja ate ng'oggyeko otulugunyizibwa setaani okwawano wano ku nsi kwe twali tuuseeko ayayayaya ate ekyali tubaddeko nga tuvudde mu bulamu buno keyeena muliro kuzikirira okw'emirembe n'emirembe buli lw'ofigalinga outreach n'okirowoozaako kiki ekyalibaddewo n'omalirira okukola bino wammanga. Number 1 okwagala Yesu ennaku zonna. Okola ki? Okwagala Yesu ennaku zonna. Number 2 n'omanya nti okwagala okutaliiko bikolwa kuba kuki? Kuba kufu. N'omalirira omuweereze ennaku zonna. Kama ebazibe challenge weri mu bulamu bw'ekikristaayo bangi kuffe omulimu Yesu gwe yatukolera ku musaalaba tulwawo nnyo gulowoozaako. Kyangu nnyo okujja mu kyaki ng'otunulira ddala nga gwe obanja Yesu era bangi obalaba mu feesi ng'atunula adaga naye Yesu ono tali feya. Nze nakalokoka mu bintu bye bino mbiyingiddemu ebintu bye ne mulokokera okumala kakati emyaka 5 naye tannansasula ate ng'ebintu bye mbibaddemu. Abo bangi era ne ku feesi omutunulira n'omulaba ng'abanja. Abanja ani? Abanja Yesu. Tali mu bulokole nga a celebrating Yesu yamukolera wabula ali mu bulokole kuyamba Yesu kubanga abalokole babuulira oba ku radio oba mu crusade oba mu conference banange mulokoke ne babuulira nnyo nanga ne basajja nga babuulidde nnyo kamba yambe endokoke baleme kuvaawo nga tewali walokose. Oyo naye atudde wano najja mu church n'agibeeramu naye nga bw'amagamba gabwa niye bantu balina nekibasobola kuwa omuntu ng'olokose. Abawana bo tebagaba yadde akasente yadde akamotoka yadde akayumba yadde akapoloti ate ng'olokosi nga bakodo bulala. Tebakuwa yadde ku kapito tebakuwa ate ng'olokose. Kati nze ideology abantu zibalina ku bulokole balowooza bwe balokoka ate balina n'okusasulwa. Balina obbawaayo kasente bwe badde bakampadde kyaki yabwe njivaamu balina okusooka okumpayo ku sente endogoga. Njagala kugamba nti obulokole wabutegeera bubi. Mu bulokole si ffe tubanja Yesu, Yesu yatubanja. Yesu yakola atya? Omuntu akujje mu kinya fuuti 6 ng'obadde wakasuula mu ennaku 2 n'osinzira eyo n'olaajana abalabu nanga balemedde okujjamu n'akuweereza omugwa n'akusikayo n'akukuba ebweru w'ekinnya wangi ku ggwe naye ani abaabanja munne? Ogera amazima ani abanja? Akujje mu kinnya gwomanja akujje mu kinnya era osinzira awo ebweru wakutadde awo oba akujje mu kinnya kya kabuyonjo oba kibadde ky'amazzi buzzi oba kibadde kinnya kyereere akusiseeyo akujje yakutadde wali osinzira awo n'olyoka omuyombesa kasita wange aluddewo okuwa emmere n'omugana essebo wakanzigidde mu kinnya ssebo essaawa kati naakamala wano eyo essaawa 3 wakanzigidde mu kinnya sinnalya ku kantu bw'oba wadde toyagala kumpa mmere walindese mu kinnya bw'oba wategedde nga tompe. Abalokole bwetyo bwe behaving bwetyo bwe tulowooza ye mindset gye tulina. Someone has to come out atunnyonnyolera ddala bulungi concept y'obulokole ki kye butegeeza. Okuloka kitegeeza ki? Okuloka kitegeeza okusimattuka. Osimattuka ki? Okufa. Osimattuka ki? Obusungu bwa Mukama obugenda okujja. Osimattuka ki? Okuzikirira. Osimattuka ki? Ebibi byo. Osimattuka emigwa gya Setaani mwe yali akutadde.
olina okwebaza oyo ayakujjayo ebirala nga bwe bijja. Ani awulira ngambeko nti amiina? Olwokubanga ebyo tebinnyonnyoddwa bangi kuffe mu kanisa mwetuli naye nga okwagala Yesu kutono. Our love to God, honestly, okwagala kwaffe kutono, and it has a background. Kuba waliwo ebitannyonnyoddwa, waliwo ebitategerekese bulungi. Si buli atudde wano nti atudde wano lwakwagala Yesu. Gwe bikibanga kye kyakulese nga Yesu gw'oyagala, praise alo. Niye amazima gali bwe gatyo, yo neighbor yandibanga eri si byaliko ebyakulese, byolowooza si byalowooza. Ye amagambo gati agandi kati wano basobola kumpaawo kaki. Nze bwe kitakola situulawo nze. Ekiba tekibaluka sibeerawo. Ye alina omwoyo ogubanja Yesu. Yesu mubanja. Bukyamulokokera n'akamulokokera emyaka 10. N'akamulokokera emyaka 2. Abantu balowooza n'okulowooza nti Yesu baamulokokera. Baamuyamba okuyingira obulokole bwe. Okwagala kwaffe eri Yesu ne kuba kutono. Kwakwekaka mu kyaki tujja twekaka kyekikutuusa leeti wano. Ojja weekaka. Era ojjoga ne bano twajjirirwa okusaba kuno banna. Oba bali tuwako buleeke. Oba bali mala ne bakujjawo. Omuntu naawe n'ate bw'otagenda owulira nga ati Mukama akusalira omusango. Bannange tugomose tubonyeebonye bannange. Obulokole ne bubanga obulokole tutuli kiro misana tekinnagwa yalinga tekinnagwa. Ate tutuli mulancawa ate tutuli mugolokoko otwala ekibuga. Olina okusoma Bayibuli ate bw'otabisoma Mukama anyiiga ayinza n'okuteekako ekikolimo. Abali bwe batyo mu bulokole nabo bangi. Bye balimu bo tebabitegeera. Kyovula bamuntu bamugamba yimirira teeka emikono waggulu sinza Yesu n'agiwanika bw'ati. Nigisookera wano bwe giti ogenda okulaba mu dakiika emu nga gikka bwe giti. Ogenda okulaba abadde azibirizza. Nga atandika kumagaamagabwa. Tabitegeera. Era abamu bwe baba honesty akugani bannange. Olwanga ne bane bigambo ebingi bwe bitu bimwogera mu bijjanga wa nze nga binzigwako mangu. Tabirina. Ayogerayo bugambo biri Yesu ina amaanyi Yesu. Naazikira nga akatado bakaweddemu amafuta. Tabitegeera. N'ebyogamba Yesu tabiraba. N'ekiyamukolera takiraba. N'ekyategeeza mu bulamu bwe takimanyi. Ali wano kubanga waliwo abaliwo. Yazze kuba waliwo abazze. Waali kuba waliwo lancawa. Yene bw'omugamba essaawa eno ntekyabaddewo tugiggadde wagandi bane mutuwonyeza olubabu. You need to build a personal relationship with God. You need to know who God is in your life. You need to come to a level, okay? Wogambira nti ensi yonna yonna ne bwetaba ndokole nze nsigala ndi mulokole. Wali awulira ngambeko ndi amina? Eyo level wagituuseeko? Have you come to that level where you can say that even when I woke up in one morning and the headline is saying that all the churches are closed and all Christians are backsliding, no more Christianity, can you say on that morning that I don't care who is still born again and who is not? I am still a born again Christian. Can you oyinza okutuuka ku eyo level nga ne bwe bakira ku makyalo bagandi abalokole bonna banywedde omwenge, bonna bayenze, bonna bagudde, bonna babivuddemu. Ne pasita abadde abuulira ennyo wali ku seterancawo oyo gw'olya gwe badde Kiganda yakutte microphone n'agamba abooluganda twaga tubabuulira amazima olwaleero tubakooyezza okumala ebbanga ddene nnyo nga tubabuzaabuza nga tubalimbalimba nti Yesu gy'ali nti ne Katonda gy'ali naye amazima gali bwe gati katubabuulira amazima Katonda taliiyo.
ne Yesu tabangawoko, ne Bayibuli ya bulimba, n'obulokole bwennyini tewali. Muddeyo munywe enguuli yammwe n'ewalagi wammwe, mwenywe emmindi, n'okwetunda mwetunde. Ani agamba nti nze nsigala ndi mulokole? Gwe nga togambirawo nti batuwonyeza olubabu, nga togambirawo nti omuntu aluwonye. Ensi yonna ng'evudde mu bulokole, gweosigala oli mulokole. Ekyo kitwala okuba nti wamutegeera, kitwala okuba nti wamumanya. Ani awulya ngambako nti amiina? Kitwala okuba nti wakola otya? Wamumanya, wamutegeera, omumanyi gwe nga gwe, kye yakolera yakikolera nga gwe. Ani awulya ngambako nti amiina? Era bwe yali akikolera si guruupu, gwe. Ani awulya ngambako nti amiina? Ekyo bonna omala okukimanya nti kye yakolera yakikolera nga gwe, naawe ogenda kutandika omumukolerayo ebintu ng'obimukoledde gwe nga gwe. You will not need to wait for a group to do anything for God. Bajja kusigana ng'oyingidde wano ssaawa 5 lunch hour ng'osinza wekka ng'eddoboozi liri waggulu. Oli alingiza yage ndi balimba meka nti omukazi alimu omwo naye atabuse. Ye talinda. Wayingirira wasuuliramu oluyimba. Taga ne baluddeyo bannange olwali tunasaba ati tuosabe kanjira mbera ku WhatsApp zange. Kanjira ndi ku WhatsApp. Bambi gw'osaba bantu. Tonnabitegeera Yesu wo wa gurupu bwe batennatuuka. Yesu wo tabaawo, takyamuka. Njagala nkubuulire sitole gye nali nkubuuliddeko ekuyambe okwongera okwagala kwo eri Yesu. Bassebo ne bannyabo, bwe waba nga waliwo Yesu ky'atubanja, atubanja okumwagala. Ekintu ekirabika nga kitoniye nnyo mu mitima gy'abaana ba Katonda. Abantu Yesu bamuliko bangi. Thousands and thousands are flocking into churches, but check their hearts. Kebere emitima gyabwe olabe kye babeezezaawo. Not because they love Jesus, they only love from Jesus. Do you have the difference, by the way? Oyina enjawulo wakati w'okwagala Yesu n'okwagala ku Yesu. Omanye ebyo byanjawulo wadde biwulika nga bifaanagana. Okola ki? N'okola ki? N'okumwagalako. Okwagala omusajja kirala, n'okubaako ky'oyagala ku musajja kirala. Enjawulo mugenze mugifuna? Ogirabye? Era abantu babyogera bulijjo nti nze simwagala. Mukuula bukuuzi. Oyo nkuula mukuule. N'omubuuza nti owa dentist wabusomera wa? Naagane mu Kampala wano. Nkuula mukuule nenze sikola ndi. Nze simwagala. Waliwo gwenjagala, ate gwenjagala ye mulala, naye oyo nkuula mukuula. Ekikulu aliko emmaali, alina ssente, alina mmotoka, mukuula. Ng'essimu zonna ezikubibwa akati mu lunaku zonna teziri about love. Ziri about what you can get from someone. Eyo endowooza n'eyo enkola abantu baagijja eri mu nsi ne bagireeta ne mu bya Katonda. Abantu abali ku Yesu bangi naye abaagala Yesu batono. Majority of us, bw'obanga gwe si bw'oli, Mukama akikubalirira akuwa omukisa. Majority of us, Yesu tumutayimingako kyasobola kukola. Kubanga bagee bw'ogenda mu balokole kiba kiti, bw'ogenda mu balokole ofumbirwa, bw'ogenda mu balokole owasa, bw'ogenda mu balokole ovuga mangu emmotoka, bw'ogenda mu balokole ofuna visa, bw'ogenda mu balokole ofuna TV, bw'ogenda mu balokole bakuwa ekitanda, bw'ogenda mu balokole ofuna omufaliso. Gwenna n'ojja n'olwira oti nsobola kufuna kakyawana wa Yesu wano, nsobola mukuula ntya, nsobola kumugyamu kaki. Abulabange bw'ogenda mu balokole owona, yazze kuwona. Teyazze kubanga ayagala Yesu, ye yazze kuwona. Ogenda mu balokole bajja kukusabira ofuna omulimu. Ebyo byonna birungi. Naye Katonda akebera emitima sometimes, alina lwakebera emitima gyaffe n'abuuza, naye kwo okunjagala kuli ludda wa?
era kino ekikubeeba ekikuleeta nga jja weesunda ng'ojjanga mu kyaki nga kyoyagala, olunaku lw'olikifuna olidda. Era bangi tubalabyeko nga tebadda ayajja asaba omulimu mala okufunagani mukama yebazi bannange ekyandeetanga mulankyawa kwali kufuna mulimu namala nengufuna bannange ate kati mba nnyina okugukuuma ennyo bannange munsonyiwanga nga temuzeemu kundabako wangi gwekebera neiba yatulanga awo otudde omulabawo taliiwo kyeyali asabira yakifuna. Tomanyi bungi bw'abantu bazze mu kanisa nga beekyabaleta kufumbirwa oba kuwasa era embaga oluggwa mumuwayo emyezi emirala 3 ogenda okuddayo okwetegereza we yatuulanga nga taliiwo yeeyongerayo ya kiki kyeyali asabira yakikola atya kyaggwa yakifuna. Ennyumba ya Mukama ejjodde abayaaye naye agenda nadde nagandengera abayaaye bange abo abambaza abanjiya abatanjagala naye nga banjagalako byensobola kukola. Sukka ku level eyagala Yesu ng'omwagalako byasobola kukola, ogende ku level emwagala olw'ekyo kye yakolera ku musaalaba e Gologoosa. Gambako nti amiina. Nabanyumiza olugero lw'omukazi ayali single mother ng'alina omwana we ewaka. Story eno etandika bweti, etandikira ku ssomero. Abaana 5 baali ku ssomero nga bazannya, baali mu myaka 12, 11, 10, 11, 12 basoma mu primary. Mu budde bwabwe bwa break baleeta ka joke. It started as a joke. Omwana omu n'abuuza banne nti naye bannange tuli wano naye ani kuffe mu community yaffe eno ku kyalo kyaffe kino, kuffe bannange bwe tuli wano abataano, ani kuffe nga maama we yasinga obulungi ku kyalo kuno? Abantu baagala obulungi naye alina omubi yeesooka. Buli mwana yagamba nje owange ye mulungi, owange ye mulungi. Bonna ne bafundikira nga bagudde dro, buli muntu akeremenga nti owe yaani, owe ye mulungi. Paka ne baasirika ne bagamba bannange tuve mu bya pretense. Newankubadde nga n'abaffe bonna balungi naye kuffe era kuteekwa okuba nga kuliko nga omuntu omu kuffe nga maama we yasinga obulungi. Paka bonna ne bagamba nti okay, kale obanga byakugyawo pretense tukkiriziganye nti maama wa Gerard ku kyalo kuno ye mulungi. Ne bakita bagamba wabula omukazi maama wa Gerard ye muki mulungi, she's a beautiful woman. Ekyo ne kiggwa. Ne bagamba naye kati ekyo nga kiwedde, ate ndowooza na kino katukimanye, ate ani kuffe nga maama we ku kyalo kuno yasinga obubi? Nakyo tukimanyi, tusule nga tukitegedde. Awo tewaliwo kwesooka, waliwo akasiriikiriro. Wakati mu kasiriikiriro baakozesa amaaso n'emimwa nga balina gwe basongako omumwa. Kyokka nga ye naye tannabalaba, naye bwe yakebuka agenda okwabona nga batunuuliddeyo. Kyeyava babuuza mutegeeza ki? Bamugamba gundi engeri gye twagaye tuve mu byokwekoza. Maama wo amazima gali n'ekyalo kyonna kimumanyi nti maama wo yasinga obubi. Tetukyogerako hati nga naye naawe okimanyi. G'amazima gali be gali. Omuvubuka naye yali akimanyi nti maama we mubi. Maama we yali muki? Ekyali kyafula omukazi ono mubi yali yajja omuliro, feesi yonna ng'erina ebikovukovu. Nammwe mwali mulabyeko abantu abayidde omuliro ba asidi. Beauty ye eba tekyalina ngeri gyebaawo. Okay? Kati n'omwana ne n'akijjukira nga kye boogera kituufu naye lwakuba maama tekigumiikirizika nga bakikugambye. Ye maama yali mubi naye jjukira abantu tebaagala mazima. Kati omwana yali so distressed,
so disturbed. Nawulira nga kimumazeeko emirembe. Nawulira nga nekuddayo mu kiraasi ebyakusoma akawungeezi bimunyiye. Yatulika n'atandika okuvaamu amaziga ebiyengeyenge, n'atulika n'akaaba n'abeeyawulako n'adda ebbali, n'awulira nga kimumazeeko emirembe naddala ate bwe yajjukira ddala enfaanana ya maama. Bwe baba basiibula okuva ku ssomero teyatambula na banne. Yatambula yekka ng'atayangwa nnyo, ng'agenda ka n'atuukayo n'asiŋŋaana maama ng'ali mu luggya. Maama n'amulaba ng'ajja n'amugamba, Jime, kiki? Ng'ate onyiize, ng'ate ovaamu ebiyengeyenge. N'asuula eri emikono nga tayagala kumanya. N'ayingira mu nnyumba n'ateeka obutabo ku kameeza n'agenda mu kisenge kye neyeebaka. Teyamunyega nnyina. Nnyina akanda agamba, kulikayo kiki? Tayagala kumanya. Maama we n'oluvannyuma n'agoberera. Yamusiŋŋana mu kisenge ng'ali mu kukaaba. Kiki? What's wrong? Namugamba, nvaako. Namugamba kiki? Nagamba, nvaako. N'agenda mu maaso n'okukaaba. Naye oluvannyuma ennyo maama n'alemera kayaga kumanya omwana we mulwadde, omwana we bamukubye, omwana we kye kimubaddeko. Waliwo amukubye mu kkubo, waliwo obulwadde bumukutte. Maama n'alemerako nga bamaama bwe mbamanyi. Omwana n'alyoka agamba, maama, abaana bagambye ku ssomero nze nnyina maama asinga obubi ku kyalo kuno. Kiki? Abaana bagambye nze nnyina maama asinga obubi, nvaako. Ng'ekigenda mu maaso mu bwongo bwe ali mu kwewuunya, nkola ntya okukyusa omukazi ono nfunemu omulala? Singa oliyo gye babagula n'aliguzeemu omulala. Mbeera ndya, how am I going to live with that shame? Nti maama wange yasinga obubi ku kyalo nga kimutawaanya. Maama we n'amugumiikiriza n'akaaba, n'amuga nti, Jime, kale sirika, njagala kwogera naawe. Naga nti ogenda kuŋŋamba ki? Era kyogenda okuŋŋamba kigenda kukukyusa kitya? Ogenda kummatiza ki? Oli mubi. Abaana bagambye. N'amuga nti sirika nkunnyonnyole. N'asirika. N'amugamba, Jime, bwe wali nga oyina emyezi 2 gyokka, taata we yali yandekawo nga yagenda. Nakuleka mu nnyumba ku kitanda, ne ŋŋenda okukima amazzi ku luzzi. Bwe nali nga nkomawo nga nva ku luzzi, nalengera nga nkyali na wala mu kilomita nga nnamba omuliro ogutuntumuka. Nenteebereza ndi gulabika guli ku nnyumba yaffe. Amazzi nagasuula n'enziruka. Bwe natuuka awo n'ensiŋŋaana abantu nga bakuŋŋaanye mu luggya, ennyumba ng'etuntumuka omuliro. Ebintu ebimu baali babifulumizza mu nnyumba nga babitadde mu luggya. Bwe banda banabaga nti ennyumba yo kutta omuliro gw'oli eyo? Nababuuza ne mbagamba nti ennyumba ekutta omuliro, naye omwana wange aliwa? Ne baŋŋamba nti by'omwana ate bye biki? Ffe tetunnalaba ku mwana era tetunnakwata ku mwana. Ne mbagamba nti mu nnyumba omwo mulimu omwana wange, tewali kumwamuggyeeyo. Ne baŋŋamba nti mukyala, kitalo nnyo bwe mba nga mwabaddemu omwana wo, tewali yamuggyeeyo, tetwategedde ni mulimu omwana, ffe twafulumiza mu mmeeza na butebe. Naye ate kirabika it is too late gwe okuggyayo omwana oba okusangamu omwana omulala. Nayagala mbeesikeko nyingire mu nnyumba ne bankwata. Ne baŋŋamba tosobola, omwo timuli muntu mulamu. Nenziruka ne ŋŋenda emmanju ku kadirisa akali ku kisenge, nenkakuba. Bwe keggula nagenda okulingiza nga kwoli ku kitanda, okyali mulamu, omuliro tegunnakutuukako. Nadduka nenzirayo emiryango ne mbagamba omwana nga akyali mulamu.
ne baŋŋamba mukyala ne bw'aba akyali mulamu abaana bazaala bazaale onoozaala omulala. Ne mbagamba tekisoboka. Ne mbeesikako ng'omulalu ne nnyingira mu muliro ne nteebereza nga ndi mu ddiiro omulyango oguyingira mu kisenge nga mpita mu muliro ne nnyingira mu kisenge ne nkutuukako ng'oli ku kitanda nga weebase nga nekigenda mu maaso tokitegeera ne nkuzingazinga mu bibulangiti ne nziramu ne nfulumira mu mulyango gwe gumu ne nkutuusa ebweru ng'oli mulamu ne nkuzingula mu bulangiti ng'oli mulamu. Naye nze omuliro nga gunjokeza nnyo, emikono, enviiri ne feesi. Ze enkovu zino z'olaba nange saazaagala naye nali ngezaako kutaasa ggwe. Jime yasirika n'atunulira maama we n'addamu n'atulika n'akaaba. Jjukira yali yakaabyeko dda. N'atulika n'akaaba ate. Naye nga ku luno ate ekimukaabya kirala nga kyanjawulo ku kiri ekyamukaabizza mu ntandikwa. Yayimirira n'agwa maama we mu kifuba nga bw'atulika bw'akaaba nga bamugamba maama ky'ogamba ekyo kye kyakufuula bw'oti nti ye ky'ogamba wajja omuliro guno n'ofuna enkovu zino zonna n'ofuuka mubi ku lwange nti ye namugamba nti mu nsi yonna tewalabikangayo era tewaliyo era tewalibaayo omukazi omulungi okukwenkana. Kisoboka okuba nga mba mu maaso g'abaana b'oku ssomero oli mubi, naye mu maaso gange ne mu mutima gwange you are the most beautiful woman. Jimmy from that day changed his mindset. Yalekerawo kukyawa nnyina n'awulira ng'ayagala nnyo nnyina kubanga yasobola okumanya enkovu z'ayina yazifuna atya. Jimmy oyo si mulala ye ggwe ye nze. Maama wa Jimmy ye Yesu. Yesu yali mulungi nnyo tiyalina yadde enkovu n'akamu. Ne wakati mu kutaasa nze naawe, wakati mu kutaasa ggwe yabifuniramu enkovu ate nga ziri permanent. Bayibuli emwogerako etya mu Isaaya 5:3 mbikulira ngo yangu nnyo. Genda ku lwokuna olw'obudde oba ku lwokusatu kale. Yanyoomebwa n'agaanibwa abantu, omuntu ow'ennaku era eyamanyira obuyinike, era ng'omuntu abantu gwe baakweka amaaso gaabwe bwe yanyoomebwa bw'atyo ne tutamuyitamu kaabuntu. Mazima yeetikka obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe, naye twamulowooza nga yakubibwa, yafumitibwa Katonda n'abonyaabonyezebwa. Naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe, yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe. Okubonerezebwa okw'emirembe gyaffe kwali ku ye, era emiggo gye gye gituwonya. Ffe ffenna twawabanga endiga, twakyamira buli muntu mu kkubo lye ye, era Mukama atadde ku ye obutali butuukirivu bwaffe ffenna. Mukama yebazibwa Buluganda.
olunaku lw'onootegeera Yesu kye yayitamu okusobola okufuna, ogenda kweyongera okumwagala. Era ogenda kutuuka ku level etegeera nti si gw'omubanja yakubanja, kubanga ye yasasula omuwendo n'atuuka n'okulangirira nti kiwedde. Ekibadde kikutwala mu geena kivuddewo, ekibadde kikutwala mu kuzikirira kiyiwa kyali. Ojja kitegeera era ogenda kufuna the right reason why you should love him. Olwokubanga ebyo bisigala nga tebinnyonnyoddwa mu bulamu bwaffe, tubeera mu kkanisa ng'olabika nga gwabanja era ng'oli munyiivu nnyo nnyo nnyo, ng'olinga jjime, kubanga tetutegeera era tetulowo concept y'obulokole yatulema okutegeera. Sometimes ababitunnyonnyola nabo babitunnyonnyola bubi, n'abatubuulira oluusi batukyamya. Emphasis bagiteeka on what we can get from Jesus. Presentation of the gospel yeetaaga okutereeza. The presentation has to be straightened. Enjiri yonna ebeesinga ku bintu, ebeesinga ku material things. Lokoka Yesu akuwa emmotoka, lokoka Yesu akolere kino, lokoka Yesu akuwa visa, lokoka Yesu akuwa omusajja, lokoka Yesu akuwa omukyala, lokoka. Yekyamya obwongo bwaffe. Abantu bonna bajja mu church, obwongo bwonna nga buli ku kiki basobola okufuna. What can I get here? Bwe bulimba kati obujjudde ku kituuti, buli awa obujulizi awa bwa bulimba. Bantu bawo obujulizi ng'omulaba alina kyabaza, alina gy'ayagala obuwunzikira. Awo obujulizi ng'omuwulira buwunzika, omulaba ojja buwunzika kakati. Mindset yonna, what can I get from the church? Ky'oyagala okufuna mu church oba kyewalifunye bwali badde bulokozi, Yesu yabukukolera dda. Ani awulira ngambeko nti amiina? Bayibuli musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, olwo ebintu ebirala byonna binaabongerwangako. Sooka omutegeere, sooka omwagale. Bino ebirala agenda kuleeta bireeta bikugatteko: omukyala, omwami, emmotoka, evisa, ennyumba. Ajja kuleeta bireete, naye si bye biteekwa okubeera ensonga ekuleeta mu nnyumba ya Mukama. Omulimu Yesu yagukola dda, omuwendo yagusasula dda. Kimuluma, kimukaabya amaziga eri munda okumutululya nga ffe tumubanja buli kaseera ne tumwemulugunyiza. Oluddewo kikola nno Yesu. Nze nkwaddeyo emyezi 2 gyokka, bw'oba tokikola ngwa. Nze naatera okugwa, kikole. Obwo buyaaye. Bassebo ne bannyabo yakola atya? Siwulira, yakola atya? Bw'onoozuula Yesu kye yakkolera, ojja kitegeera nti si ggwe omubanja, ye yakubanja. Ezo engalo z'okubazaani. Ani abanja munne ku gwe ne Yesu? Ani abanja munne? Ekyo bw'onomala okitegeera, ogenda tandika okukolayo ebintu nga gw'okikoze, kubanga naawe okitegeere bwe yali abikukolera, bwe yali akukolera teyasooka kubuuza nti ani naani abali awo. Yakukolera nga ggwe. Lero kuba our love, kubanga okwagala kwaffe kwasiiwuuka. Love yaffe eri Mukama yasiiwuuka. Buli ke twagala okukola mu nnyumba ya Katonda twagala kusooka kakasa oba ddala waliwo n'abalala abakola, waliwo abalala abakikoze. Bw'obanga abalala tebakyenyigamu, nze sijja kukikola. Buli ke tukolera konna kakusonda. Ne ka microphone nga kano abantu beetaga kusooka kubeera 50 okukasonda bakagule kabeere mu nnyumba ya Mukama. Problem teri ku ssente. Ssente si zetayina, love gye tutayina eri ennyumba ya Mukama. It's just a question of love. It is love. Okwagala Mukama kwe tutayina. Ate nga bassebo ne bajjamu, ne Katonda kyatubanja, atubanja kumwagala. Talina bbanja ddali atubanja, bali tuwaliwo bbanja ddala okujjako okwagala. Mukama atubanja mwagala. Lwaki? Ebirala byonna asobola okubyekola ne tasobola kweyagala. Ayagala abantu b'okumwagala in a way of responding to the love that he showed us 2,000 years ago. Okwagala kwe yakulaga, ayagala okuwulira nga naawe okuzaayo mu bigambo byo, mu neeyisaayo, mu bikolwa byo,
munjogerayo ayagala okuwulira ng'omwagala. Ani awulira ngambeko nti amen? Okwagala kusibye ebintu byaffe byonna, kuba Katonda buli lwatunuulira talaba bamwagala, alaba bamwagalako. Mulokole, kyusa engeri gy'olowooza ku Mukama. Mwagale kuba yakwagala. Yawaayo obulamu bwe ku lulwo. Teweefula muyaaye mu nnyumba ya Katonda, teweefula malaaya. Malaaya talibeerayo na kwagala kuli genuine. Malaaya ne bwakuyita amannya 105 aba ayagala ssente zo. Ozanyisa bamalaaya akuyita amanya naga jangu nakolera nkolereko mulangira naye nga mu kika kyomwe tobanga yadde omulangira. Kimuli kya Kaggu mulangira, kale ensente zikugwangako n'olaba baali bikuyita. Kama yebazo kanaye bakuyita mulangira n'ojagalala bwoti neweerabira neewuwo kubanga olyaga jankulereko nkuweeweeta taweeweeta gwe aweeweeta ssente zo era weziggwerawo agambira nti va wano nsobole okulera omulala azirina. Okwo kwagala bakuyita kwa kimalaaya. Kwagala kw'ekimalaaya si kwe kwalibadde mu nnyumba ya Mukama nti Mukama tumwagala tumubaza, tumwagala tumuweeweeta nga tulina bye tumubaza. Oli wamanyi Yesu naye ompaayo kaki olwaleero, osaanidde Yesu naye emmotoka yange tonnagireeta. Yesu oli w'amaanyi naye omwami. Yesu eky'omwami ekyo kikoleko. Gamba neighbor nti okwagala kwa kimalaaya kwagala kubaza bintu, tekuba genuine love. Ladies and gentlemen, let our love to God be genuine. Ani awulira ngambeko nti amina? Let our love be genuine. Lwaki? Because our love with God has a background. The background is he did so much already. Isaya atunyonnyoda omusajja kye yayitamu nagamba yakubibwa n'abetentebwa ku lw'okusobya kwaffe, emigga egyamusabulwa egyamukubwa ate ffe gye gitutaasa. Ffe ne baba nga tebakyatukubye baakubamu ye, miggo gye egyamukuba gye gituwonya. Baali badde bagikuba ffe, buli omu ku ffe wano be yali badde akubwa ku lw'emiggo gye, manya ku lw'okusobya kwe. Kama akw'omukisa buli omu ku ffe wano yali alina okusasulira ebibi bye. Omusajja n'ayimirira mu kituli naga ntaata baleke bagende, byonna bye baakola tobabalira, basaasire basonyiwe kuba munze. Ne bakuba ye ate ayina kibi. Bayibuli egamba nti ate amanya kibi yatuuka okufuuka ekibi ku lwaffe. Ffe tuleke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda. Teeka guno mukono gantya Yesu nenenya bwenenya mu wiiki eno ey'amazuukira, onsaasire onsonyiwe kubanga obwongo bwange buwuguka, oluusi mbyerabira. Onsonyiwe bwe waba nga liwo ensonga endala yonna endeeta mu nnyumba yo etali kwagala. Nsaasira ayi Mukama okweyisa ng'omuyaaye mu nnyumba yo. Olwaleero mmalirira okukwagala. Kituufu nnyina bye njagala naye si bye nteekwa okukulembeza. Si nze nkubanja, Yesu gw'ommanja kuba gwe wasasula dde omuwendo ogwange. Kati gw'obanja nze, ommanja okwagala, ommanja okuweereza, ommanja okuwagira emirimu gyo. Nkwebaza Yesu kubanga olwaliro nzijukizza ekigambo kyo, kinzijukizza omulimu gwe wankolera ku musaalaba e Gologoosa. Mu linnya lya Yesu, amiina.